Amazzi bagajeewa. Kutandikidde mu California okubanga kuvudde ku masannyalaze okutandika okwaka ne munda mwe tuyingidde ekizimbe kibadde kitandise okugwa. Ku makya tubadde wali we tukuŋŋaanira tuweza okulaba omuliro gunnyo tusalawo tukubire fire brigade tebaararayo tujja tuwe guidance ne poliisi we tutudde omuliro ebizimbe birimeka ebizimbe kiri kimu nga kyetooloddwako ebizimbe nga weekiraba nayonondeka kubanga tegunda tuka wansi naye bweyongera okakira essaawa nga 4 teri n'omwamanyi zati essaawa nga 2 kitundu awo seddwa nnyo emaali yaffe yonna eweddewo waliyo ebbaala waggulu eyo kwe guvudde omuliro okukwata waliyo hoteeri waliyo abafumba emmere byonna tukoseddwa nnyo ebintu jjukira ssente za looni bannange kutusaasire tubalina kyakukola ebiseera ebisinga bisigaddemu ebisinga byonna biyidde tuli mu mbeera mbi etategeerekeka. Abasuubuzi bannange nga meya nja kutwala mukisa guno okubasaasira kubanga nga meya tugenda mu sekukulu tugenda mu nnaku nkulu naye okulaba tuvuddeyo ate ne kabenje kano accident y'omuliro tubeere naddala abafumbi bannange kubanga nange nina hoteri manye ekigenda mu maaso oyinza okubeera ng'olese ebijanjalo ku muliro nga enkya ku makya oyagala tubeere cautious nnyo tetuleeka essigiri zaffe nga zisula mujjukira fire outbreaks zibadde ebisinga ne wano ku Ivory wetuli fire ezisinga zivudde mu sigiri zino. Buli landlord ayina ekizimbe mu Kampala Central kubanga muliro guno si gusoose si gwokubiri si gwokusatu. Any landlord kirigenda kubeera compulsory abeere ne fire hydrants oba fire extinguishers era bwe tutandika okutambula kuva wano ku Standard Bank ojja kulaba abasinga tebalina fire extinguishers. So tugenda ku enforcing from January buli okufuna license ekizimbe olina okubeera nga olina fire hydrants oba fire extinguisher kwegamba gwe kennyini olina okutaasa maaliyo oluvannyuma poliisi ejje. Hello?